Come talk one. Come talk. Brenda, bera mu masimu agagaja. Did you say what to say? Yeah, can't you say? Diana, linda ko oli omukyala yaddusa afune essimu ewaka. Jangu bakube. Jangu bakube. Diana. Diana. Agenda wali bakube. Omukyala yaddusa ewaka afune essimu. Muwe essimu mwakube. Muyambe kawo. Eta nkube. Muleke mmala okuba omukyala oyo. Eso koveyo nena soka muveyo omukyala oyo amala ofuna ekifaananyi. Kimu kyokka. Bagala kifaananyi. Esimu yine ennungi. Kale tuyambakane bwe tuyambakane bwe wano. Samara. Ndio kwa wapali. Okay. Ku Mukisa Habo Clinic Kisasukula Mbiro Kasana Zone ye wali omusawo ajjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ng'agajjanjabya enkole ya Habo ayitibwa Maama Mukisa. Maama Mukisa akujjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ne bw'obanga wagenda mu malwaliro amazungu ne bigaana ajja kubanga agawonya ng'akozesa eddagala lya Habo. Oyagala okutikira ebintu ebiri original okuva mu America ng'amasimu okuli iPhone n'essimu endala, computer, laptops, ebyuma by'eddwaliro, ebizigo by'abakyala, perfume n'ebirala bingi. Weekwate Nairo Cargo Carrier e Boston okutikira ebintu bye byonna. Teweetaaga kutambula kubinona, beesige babikuleetere w'oli. Nairo Cargo Carrier ekuguliza ebintu ebiri original ku mikutu gyonna mu America nga Amazon, eBay, Apple, Walmart, Best Buy n'emikutu emirala mingi olwo ebintu bino n'ebitikka ng'ekozesa emmeeri oba ennyonyi okutuuka w'oyagala. Nairo Cargo Carrier tusangibwa ku kizimbe Masengere Emengo okulira na BBS Telefina. Okumanya ebisingawo tukubire ku simu 0700 389 155 oba 0700 389 147 oba ku website www.nairocargocarrier.com. ebintu byonna osobola okubifuna naye ebiri original nga biva mu America. Nairo Cargo Carrier yebireeta.